Ewa Alien Skin si birungi munnange eby'omuvubuka eyafudde bimuleetedde obuzibu. Ene Newspack channel webale kuba nti nate ogyekumiddeko mangi genkuleetedde akkiriza mbeere nga ate nga kuwa munnange wa Alien Skin si birungi. Omuvubuka ono munnange eyafudde eyafiiridde mu bulumi munnange ate amuleetedde obuzibu. Bangi batandise okubeera nga bamusabula era omusango gwonna baguteeka ku Alien Skin. Abamu ku abo mikwano gye nabo bamuvuddemu. Atwagala tutandikire ewa Khalifa Aganaga abeere nga akuwa ate byayogedde, ate tugendagendako ewa Godfather naye avuddeyo n'abaako byatangaaza ku nsonga y'omuvubuka ono n'abalala abavuddeyo. Kale kkiriza tubeere nga ate tubikuwa. Pesti bakamukuba jjo agambe bamukubidde ku fangoni ne video bazeekutte ate ono naye agamba bankubidde ku fangoni ye afudde. Goza ziba zikyali allegations. Kintu kye bayita kufa blood osobola obeera kyali wange ne botta omuntu oba tokyali kyali wange biba birala nkuleka emisango gyo n'ogikola ki n'ogyemalira. Wabula nze ng'omuntu akwagala kyekiri kye nali nkugambako nti tobigendamu ebyo kubanga bijja tuleetera obuzibu bireetere n'abalabe baffe okukifuula ekizibu. Kakati muli free okunvuma okuddamu era okunvuma era mugambe nti nga bwe ndya musajja olukwe ngera bwe yankozesa ngera simanya bwe yajja nampa miliyoni 10 era nga bwe muliddemu mwongere okuvuma naye onaafudde abadde kyali wange. Ne wano wendi wenkwatidde video we yajja nankolera ka video y'omwana abadde agenda kunkolera ne mukalulu kange. Kasire na mugamba nga tuli ku live ne mugamba bino ebintu tujja tuuka tubeere mbizibu kubanga Alien ayinza no bata ina kiyakoze nga musajja tutalina na kyabimanyiko naye erinnya lyokuliteekamu obutesi bweriti abatamwagala abalabe kati manya people power yonna temwagala ekigenda against n'ekijjubisaamu n'eseesaamu byonna Ireland yonna mwakevuma nayo nga naye eseesaamu buli muwoni simanya bano baani omuntu yenna bw'afanga naye nga tannafa n'asooka afulumya statement ku kimuviiriddeko okufa. Eyo statement etwalibwa obujulizi 6 ku 100. Ye statement ya Kanyamunyu yoli omwana akena yaleetera Kanyamunyu ebizibu. Naye bulijjo bino ebintu tubyogera banange tubadde tubyogera mwana kiwolu kintu ekigaana kikuluma nga amaanyi ge mwateekamu nga tuzimba Alien gafiira obwereere. Amalala malungi n'enjaga nnungi naye birina okubeera balanced. Simanyi kituufu bamwe mwakikoze oba simme mwakikoze naye nga bakireese ne bakituuza mu fikisi nga kizibu okuwakanira omuntu oyo. Amazima gasigadde wakati wa Katonda imwe oredoli yafudde ne kooti wezibiriba bituuseeyo. Tubasabira biggwe mirembe naye tubadde tuwogera. Abaana badde bankolera live ne banvuma simanya isimami gyagulu yanvumanga ku machanalo ggulu naye ng'ebintu byenjogerako bye bituufu. Waliwo ekirala awo kyo nali ngenda kinoonyaako nkigalire sima bakiyita kyani awo kyasama nnyo kiwemula nnyo kivubuka kibeera nnyo era ku fangoni awo. Waliwo n'akaala akasibasiba obuviiriviri kabeera nnyo n'abaho Frank oyo. Omuze gw'okuvuma mwagujjawa oguvuma abantu mwagujjawa ddala. Kati n'owulira allegation bw'etyo poliisi etera okugamba tujja kutwala wa state atuwabule naye ku luno poliisi egambye avunaanibwa madda Onyanga akikkaatiriza n'akiremerako. Watta Joram ne bakusibako omusawo gw'okubba akasimu basobole okubuzaabuza ogw'obutemu. Tekitegeeza nti bategedde nti oli mutemu. Bakimanyi era kiri recorded just lwakuba nti bakyakwetaaga bakyalina bye baagala obakolere. Njagala kukutegeeza nti si gw'osoose okukolera abatemu abo.
omusajja Sobi yabakolera n'abattira buli gwe baagala atte bwe bamukoowa naye ne bamutta. Si papa yabakolera n'abakutula diri zonna ze baagala akutule bwe bamukoowa ali mu kkomera. Oba okitegera Nigisoni Agasire yabakolera n'abattira buli yenna gwe baali baagala atte bwe bamukoowa ali mu kkomera. Naawe kola byonna by'oyagala okukola olw'amaanyi g'olage bakuwadde naye gye binaggwera nga bakukooye ojja bisasulira. Muganda wange buuza ku bakamiriyoni. Kamiriyoni bali mu buwambe. Bali mu buwambe byonna by'olaba bye bakola bali mu buwambe. Jasiti wa Kalamagi Wagambye yafiira mu kikomera kye. Bakenzi bali mu buwambe. Jasiti wa boda abasatu be batta. Bo bennyini nga be babatomedde ne babatta. Nga Kenzi ava Ivory Coast. Kuba mukwatira okwo. Buli omu gw'olaba ali mu buwambe olw'ebyo either bo bye bakola nga babikolera waali oba bye baamukozesa. Oba okitegeera. Essaawa eno amakaago wagafudde Torture Chambers. Otuma butumi ne bawamba gw'oyagala bawambe ne bamukuleetera mu kikomera kyo. N'okuba nga bw'oyagala okuba ne bafuluma ekikomera ne batwala. Era Pest Vibes yali mugezi nnyo. Okutuuka omuwamba ne bamuleeta gy'oli ne mwambala bigiravuzi n'ayimirira naawe mumulwane gwe nga yaali omu wakati mu bantu 30. Nakkiza afuuke punching bag omukole buli kyoyagala asobole okutaasa obulamu. Kyekyamuyamba ovaayo nga mulamu. Oba kano kasajja katukayagadde kwerwanako bambi kataata ebyaddiridde kati yafuuse mugenzi. Ekirungi taliko kwebuuza nti yafiiriddewa ani yamusse bamukoze eki. Vidiyo yagirikodinza akyali mulamu nanyonya bulungi babu eyamuwambye waje yamusanze na butabe yalimberimbye abantu n'amuleeta mu Torture Chambers mu kikomera kyo. Abamukubye bonna n'aboogera mpaka ku yagenze mu ddwaliro bamugamba tebasobola mujjanjaba omusayi gwagenze mu bwongo. Essaawa eno maiti mugenzi. Nze oyo mwana mbadde simanyi namumanya bamaze namubika ne munonyaako ndabe ne nalabye omwana byadde akola ngamba Katonda wange kana tusase tukyuse gavumenti. Ewa Fifi the Queen si birungi munnange wetwogereranga Sudiman yazzeemu buto okuba nti nate asitula olutalo. Ono nno munnange agamba nti Fifi the Queen ayina omwana we oba abaana be. Sekandi wa parliament mulete tumupromoting najja ne group ne tumupromotinga naye yaitalina ddoboozi naye nga ayina ebintu ne mugamba Fifi amazima gali tomanyi kuyimba okitegeera naye waliwo ebintu you are good at okitegeera nera we ended up having a good relationship ne muwa muganda wange bwe namuwa muganda wange nze nenvaawo Uganda nenkomawo America nagenda okuwulya ate muganda wange bamuyita Mia ate yakwasaganye emaali yange whereby is okay. Mukazi wa mugandawo okoona bukonyi saakiinako buzibu ne banziba ne ssente buwumbi na buwumbi naye sikikibwinaako buzibu n'ekisinga okunnuma bannange bannayuganda ekisinga okunnuma Fifi abaana bange ogwo musaayi gwaffe bw'oba kale ekitono nnyo mmanyi ku baana ababiri nze nyinako omu ne muganda wange ayinako omu va kwako kasajjako aka MK project tekazaala naawo kafala fe twasasula negundi day before the wedding twali munyonyo ne addage Fifi fe twasasula ne wedding byonna ffe tubikoze okitegeera naye mbadde nkusaba Fifi mutima mulungi mbadde saagala kuleeta bintu bya family ku social media ne mbadde nkusaba mutima mulungi Fifi nyamba buyamba oleeta abaana baffe kubanga abaana sibooyo omusajja okimanyi bulungi Fifi the Queen nakudiscoveringa nenkuteeka mu ssente yalina mu group bagita Level X n'omulimu gwa bukedde nze yagumufunira ogwo gwa Fifi ogwa making a famous nenze kyensaba kiri kimu mwanziba ssente byonna nenziramu nenfuna ssente naawe amatrillionaire naye mbadde nsaba Fifi abagagga baabano abaawuniikiriza omutimbagano munnange waliwo eyavuddeyo nayo kagamba akumukola agenda kubeera nga waayo millions 10 ate era n'azireeta kashi si bino
Sibino munange byokweyamayama ate ne muwunzika ng'omuntu sente tazibawadde. Kaakati ate omulala n'alyoka ajja n'alyoka agamba millions 10 kwegamba bannange famire eno babadde ne sente nga basitukira mu millions 10 okugenda waggulu. Kale nabo katubeere ng'ate tubakuwa kubanga munnange abantu ku mutimbagano bagamba bannange bano sente bazijja wa ffe gye tutazijja. Saawa eno nze n'obukadde 10 cash. Ensengero tezibeera. Obukadde 10 cash. Omuwanika aluwa. Zizo zigenze. Kati nsaba azeeko. Saagala okukenya wansi wa Vicky. Nange yamuwayo obukadde 10. Abantu wakati 10 akasindalo kagenze amanya mulira Sam nga nange yakola kyekimu yamuwa obukadde 10. Eyo nofalire tekambule nayo. Eyo falire amanya bafosi mwogera oyo bosi waffe kimanya asinga mumanyi naye tekumumanyi genda muwayo obukadde 2. Amanya gaddemu omuwandiisa gawandiike bulungi weri bafosi mwogera obukadde 2 sebuteyazza waliwo okulinganisa yamaliriza. Abasumba babalokole munnange si birungi. Pastor Wuna avuddeyo n'abaako byayogera alangidde abasumba nno mbw abamu beebaka kuba maidi. Kale katubeere nga tukuwa katambi Jikumu abakazi be mwali mulina si be mulina bonna mwabagoba mulina abaana mu house girl. Serwadda toyina omwana mu house girl. Serwadda toyina mwana mu house girl. Serwadda mu ndebu wa Victoria toyina mwana mu house girl. Bujingo line mukazi wo obuvubuka bwo kibava babawo obutwa. Nze nabiba tumubikola. Kayanja ne Pastor Musungu. Kayanja tuyagala Musungu. Ndwano mutumanyira manyira. Kiganda mukazi wo mulina. Okakasango oyo mukazi yayagala wa chapati. Kiganda ne babiri. Mumanyi biki bye mwakola mu Uganda ne bweru w'eggwanga. Babiri omu asinze oyo Yesu beera nange. Kiganda okimanyi nti nno go wasuula babiri. Bujingo okimanyi nti nno go wasuula babiri. Ne mutandika n'okwewala na Kiganda ne Bujingo nga Bujingo ayita Kiganda mbuno kinankani. Ne muzikiriza babiri. Babiri n'agamba nkole nti okukakananga babiri azikiridde ddala simanya agenze simanya afumbiddwa sebunya simanyani. Mukazi wattu kati ali eyo sibimanyi weewaawo njagala mwegaane mbaleetere bwino. bwe tweyongerayo olutalo lukyagendera ddala mu maaso wakati wa Nsereko akwasa n'Empuuga nabyo katubeere nga tubikuwa. Ekyo kiwedde kalaasi nze kasita mmala okuggalawo mu bulamu bwange oyo muggaddewo ayatul munafiku wa thalatha agende bamutaputire abamanyi oluwarabu. Honorable Mpuuga muggaddewo kalaasi mu byafaayo bya Commissioner of Parliament kalaasi President wa DF nagamba nga ndi Masaka kulul haku walau kana murra kimunnyonnyole yogera amazima ne bwe gaba gakola nze muntu akuga nti ddala nze nkuwo Katolu bwama yabagamba I give you my soul nga bweri. If you try to play tricks I walk away from you, and when I walk away from you I mean it. Abantu babi mukyawe nnyo abantu ababi mubateeke wala. Nabbi yagaa nti bw'olabanga ekibi kijjiseewo ekisooka ki lulimi lwo. Ekyokubiri kijjiseewo omukono gwo. Ekyokusatu omuntu ng'oli munafu wa imaani kikyawe. Kati byonna bikoze tandika n'ekisooka olulimi okyatudde
For me, Kalas. Wadembo okwogera kyayagala. Munakwatagana ddi. It will never happen. Ng'abaagala obuyinza okubujja kuba bulina. Kati nkubuulira kwoyo tekisoboka. Nze you don't do it once and I even give you a chance to thrive. Ayatul munafiku thalath. You must be a gentleman. You don't meet with your colleagues over times and you don't reply. That is wrong. That lacks gentility. Of course, wali abantu mu DF who even called me. Nebaga, what is this? Omuntu gwabeererawo. Lwaki abantu beerabira mangu? Kakati abo beerabira mangu sikyayina se. Tonkubira. Tokuba simu yange. Akubira. Mukwate. Don't call my number again. Ayinza okuba yekubye mu. So, tudda ku kyokubiri. Don't. Wani mukutenza okuba yekubye mu mutima. Nejjulula. Don't. Not even any of their people. Katudde ku nsonga ey'okubiri. We need to develop the nation. I think that is the most important thing. Without going personal and that, because sagala bantu bambuuze abantu babadde bakimbuza abantu bali bankubira tiwai tubadde tumanyi nti omusajja ono musajja alina amazima tubadde tukimanyi nti omusajja ono n'abasajja be they will keep their word. Wapi? Kalas, let's wish them well in their endeavors. At least I don't have to give any reasonable man an answer. Ensonga bagende baboditinge zemirideko waziwulidde. Teri ensonga rubbish. Rubbish, total rubbish, utter rubbish. Byayogedde ko yasenzedde. Rubbish, I can repeat as night follows day. Yayimiridde ku nsonga kyesimu. Yoyachi. It's rubbish. It's rubbish. I don't care. Tobadde tusubira ndi mukadde kano mwina kwegatta. It is rubbish. Nyate muli mukwawuka. Si kibi. Wegatta n'omuntu ayina. Ffe bwe bali mutusibirayo ku mikono. Abalala obalaba nga bashowinga concern ne bakubira. Munyagwa nakubira, onomulala nakubira, Nupu ne bakubira, ab'ebibiina ebirala ne bakubira ne baga, we are witnessing what is going on is not fair. Now, these are gentlemen. These are gentlemen. Okay. Nti kyolimu naffe tukirimu. Yes. If you get calls from colleagues abali mu NUP, abali mu Gundi, ne baga, no. We are showing great concern. Nofuna omuntu mu PF nga MP naga, no, baba bagambye lukunjiri kanjiweereze katikati emikono. That shows you this is an honest man with an honest heart. Yenga tanyega. Zero. Wacha wewe zero. Mudomo peke yake wewe. Tewafunyeko muntu yenna kubira kuba. Wacha wewe wape waliba mudomo. Mudievu. Peke yake. Nti ng'olabye emikono gyo. Allahu akbar kabira. Nenga wallahi olaba bambi musajja watu Munyagwa alaga konsani nti Gundi ono wa PF ne balaga konsani wa Nupu naga nti no honorable kino tekina kitutukako. It doesn't matter, tuyinza okuba tutambulira on different fronts, but we mean well. Yes, subscribinga, likinga, leko bakabwao mu comment section. Akatugendeko ewasenga asili una avudeyo. Nabako byatangaza ku nsonga za Sandra Ateta. Jukira bano Sandra Ateta ne Wizo bekuba ne baddawo. Ne bekuba ne baddawo. Ne bekuba ne baddawo. Kale katuberenga tukuwa katambike na yabereko byayogera. Sandra Ateta mkwano oliotya this time sigenda kukuyombesa naye ngenda nkusaba ompe amatuugo. Nkimanyi bulungi bantu bangi nnyo abagenda okugamba ebigambo nange bye ngenda okugamba right now, but I'm going to resound those words just in case you've forgotten them or just in case you need a person to re-echo those words for you. Sandra, you are a beautiful woman. You are a very beautiful girl, not even a woman. You're a beautiful girl. Sandra, no matter how much you love that guy, it's not gonna work. It was good when it lasted, but right now, you have to look for an exit plan. Nkimanyi oli eyo abantu abasinga ekibagaana okuviira abasajja ababakuba ababawonyabonya obera muli ogamba nenda tandikirawa ate if you really want to stay in that limbo of a marriage,
not even a marriage. Did they marry you? Did you marry yourself off? I don't know. But that union that you're in, if you ever want to die in it, always think, what will people say? Sandra, people will always talk. Olaba nerema ali ewa hamuza. Gwata timpula migo. Tujja waneno ne tumugeya. Abantu nga ffe bakyabula kuta akomba wadda kitabo olugambo bakali lugambo tugeya tuogera. Sandra, you have to leave that home and go. Sandra, simanyi wa wogenda kulaga. You're making everybody around you to seem like a fake friend, to seem like a fake sister, to look like a fake relative, because people are wondering, Tolina Wamwe, people are actually wondering, don't you have friends? People are wondering, don't you have anybody that is going to talk to you about your self-worth? Sandra, you are killing yourself. And Sandra, you're such a horrible mom. Because no mother really wants their child to grow up witnessing violence like that one. Your children are not going to be any better because they have grown up looking at you settling for that. The reason why your husband or your boyfriend or your baby daddy is an abusive man is because he's actually a victim of children witnessing violence. That guy grew up witnessing the father beating the mother. That's why he does not have any issues hitting you up even when the kids are there. Or, you know, for whatever reason, he's going to hit you. Sandra, you are going to be sorry. And Ugandans are not going to listen to you. That is how Mose Radio died, just a simple fight, and they push him and poof, he's dead. Lumu ogenda kusindika wizo, kati jo wabadde okutte echupa. Duli wamutomera amagulu. Lumu ogenda kusindika wizo nga atamidde. Wizo yuyo yenna alinganga enkoko yo. Musajja yenna atunulanga enkoko y'omutanyala. Tayina bulamu wizo, tayina bulamu. You look at him, he's a drug addict, he's a drunkie. You look at him, he's Taina Bulamu. One day you're going to push that guy when he's high on something. Or even if he's not high, you're going to push him or hit him in a way that's not going to be nice. And you are forever going to be sorry. Ugandans are not going to listen to the pity cries of, oh, he has been abusing me. But hey, everybody is going to call you a murderer. Is that a name you want to carry? Is that a description you want your children to know you as? Sandra, I know your parents love you because they have called you before. They have sat you down. They've asked you to come back home. Sandra, please go back home. Sandra, bobera nga tolina wotandikira nga tolina wobera. Jangu tugambe. You might think we hate you, but we don't, Sandra. Bwete tambudde badde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.